Mwami Ssetimba, nsanyuse nnyo okulaba. Ye ggwe owabukedde, omusasi omulungi ow'amawulire. Ono omwami bamuyita Ssetimba, yazze wano okutukwata amawulire, mwami wabukedde. Naye ekinnyambye kinsanyusa, ansanze siri media shy. Mulina ettaka lye mwabaddeko ery'e Lutembe, ne guruupu y'emu, abayaaye be bamu, battira nayo omuntu. Okwatira Bukedde. Naye waliwo coincidence ze tulina. Ye ggwe akwata amawulire. Ag'akabinja ke kamu akabadde e Lutembe. Era ne wano gwe gwe baakubidde gwaliwo. It's okay. Anti nze Lutembe saaliyo. Be bazze wano omulundi gwe gusoose gwakabeera mu mirundi ebiri. Abantu abo bwe muleese abagezaako okubba ettaka lya muzeeyi, be bamu be baali era e Lutembe. Gwe ow'amawulire y'omu, gwe waliyo, omusirikale anoonyereza y'omu. What a coincidence. Weebale nnyo kusaka mawulire. Be bamu bakkubidde essimu ng'ojja wano. The same case. Bakkubidde nga bakutegedde edda nti nno ye ggwe agenda okujja, era n'ogamba nti nno ogenda kujja wano. Ekitegeeza kyonna kyabadde kitegeke nga bwe bakkubidde jjo. Ng'era we tugenda okusanga records zo ng'okolagana n'abantu abo ng'okuva jjo obedda bakkubira. Kyaddembe okuba nga osaka amawulire. Naye kino ekintu kikoleddwa mubbi amataka g'abantu agawerako, tugenda kuggyawo kye bayita media exploitation. We bakozesa amawulire abantu ne bajja ne bakwata abantu ddala bali intimidated by the cameras. Abantu abamu babeera n'amannya ne batya okuvaayo. Ne mukwata abantu ne mujjaawo ne mweziribanga ne mulaga nti nno waliwo case to be answered. Ekyapa ky'abantu bano kyakoleddwa last year, ekyapa kya muzeeyi kyakolebwa emyaka 25. No, byonna story zo mukama umaze okwogera naye. Nkweyanziza nnyo byonna byokola. Twagala tulage abantu bwe batambula n'abannamawulire, bwe batambula nga bakozesa abantu b'ebyokwerinda okukwata abantu mu buyinike ne bababba nga bakozesa emiwaatwa egiriwo mu mateeka. Nayo obw'olumu ku luno tukikakase nti basanze agenda okubayimiriramu and they are going to be exploited. Nze nyimiridde mu kamera nina erinnya lyange. Nyimiridde mu kamera nga njagala kiggwe. Ate bonna babadde bakikola babeere nga bali accountable for that. Okujja nga mukozesa olukujjukujju mubbe ebintu by'abantu. Abamu tugenda kubeera vocal enough twogere tutuukire mu b'obuyinza, ate bafube okulaba nga banoonya nammwe mubadde mukozesa ab'obuyinza okuba nga mutwalaganya ebintu ebyo nga nammwe bannamawulire babadde bakozesa. Tubamanyi ku luno tubanootinze batuteekewo embeera be-extractinga amasimu gammwe, be-extractinga essente ze mubadde mufuna, tube nga tusobola oziteekawo. That is bwe zibanga gye ziri, kubanga record ajja kubanga asigaddewo. Amasimu agakkubirwa ddi lw'obeera, lwaki gwe abeera mu misango egyo? Abantu bano obalinako kakwate ki era emisango egyo giggwa gitya? Muyinza okubanga mubadde mulina be munyigiriza, naye leero akagumba kayinza okubatugamuuko. Ate n'abanene, waliyo abanene ababeera waggulu, kye mukola si kituufu, tubeere bantu ba bwenkanya. No, bw'obeera nga you are part of the team, obeera part of the team, osobola okwagala okukigaana nga gwe bw'oyagala okugaana, naye amasimu agabadde twagala tumanye ye ggwe wekka omusasi w'amawulire aliyo, era ye ggwe wekka atuukawo mu budde obwo gwe bakubira ababadde bacucumya ow'e Lutembe n'abeeno kwegamba abo be babbako amataka buli ddakiika. Enzigi tugenda ziggula, eno documentary egenda kutambulamuuku, ate abantu tubateekerewo embeera bagenda kwekubira emiranga. And I want this to be bigger than what you think. Mwe bakozesa bakadeyideyi n'abali waggulu abakifunamu, obadde buli wamu bakama abo bagenda kimanya, ate ensi egenda kimanya, ate era n'abanene ababasinga ku bagenda kisitukiramu. It has to stop. Temusobola kugenda nga mubba enzibe y'ekivandula bw'ekito, and they are using you for media exploitation. No, it's going to end today.
Kale bajja ne basibu tubalamusiza mbaniriza kansubire bitambula bulungi. Nze Sesanga Bate the Great. Tuli wano Kitende Lumuli. Abamanyi Ekitende Lumuli wali ye Express ate side wali we wali Roots Resort. Nolekyo katuli wano Masekati temuloza naguze ettaka. Nedda. Tuzze wano waliwo enkayana z'ettaka. Abamanyi ebyafaayo by'ettaka lya Kitende n'ebyalo ebiriranyeewo okuvira ddala emyaka egyasookera ddala lyabeerera eryab'ekika eky'abajjajjange ab'enkima ne likyuka ne lijja ate musu ate biki ne bajja nga batematema mpola paka okutuuka olunaku olwaleero. Tuli ne Haj Yassin Bakaluba Properties, Haj Yassin Sechmwanyi. Ettaka lino yalisasudde yabadde alisenze okutandika okukola emirimu gye ne wajjawo ekibinja ekyamugaye nti ettaka eryo lyaffe wosenda si wawo ate nga eyamuguza ye muliraanwa wano ku neighborhood. Haji twogeremu omugagga leero gimuwunyidde basobodde banyabo mbaniriza Bakaluba wano kaakati ono batte atera okubeera nga interviewing abantu naye ekizibu wantuze kati ku nsonga eri serious. The interviewer is going to be the interviewee. Mbaniriza nnyo akolwaleero ekirungi kamera yange njitegeera tumanyi kiki nnina okukola tugenda kubeera bangu mu nsonga eno ekiriwo ettaka tulaba lisendeddwa tulaba ekibinja kiri eno tulaba kiri wali abasirikale kaakati nze mukulu batte onkoze mu property ebimu ku bintu ebinfunisizza ssente mazima nakyawa kigambo bubbi n'omutima gwange gwonna obufere naye bannayuganda bakirowooza nti omuntu okubba kwe kukola nze ebyange bwe ntandika okukola nti ngenda kugula wano nsooka ne nnoonyereza ettaka lino nesisinkana omwami Dr. Tulanteeke nannyini wano ng'amaze kuno emyaka 25 n'ekyapa kye n'akimpa n'engenda n'ekiceekinga ekyapa ne kivaayo nga kiramu tekirina mutawaana nokola saki nasooka namuwonako $9 million ne tugenda nga tutandika okugezaako okukola subdivisions. Now along the way nga tukola subdivisions ezo ne bazuula nti kwaliko ekyapa ekyaliko ekyali kituddeko wache baali batemyemu kituddeko butuuzi from nowhere ekyo nali sikiwulirangako e Uganda nti kisoboka kaakati nga nali makka ne ngamba nja kumala kukomawo mala okulaba ensonga zino zibadde zitanga omwami muyita naye omanyi omwami ali mu ddembe lyo omanyi omuntu nga nannyini kintu asigala nannyini kintu kaakati abajja wano nga bavunaana nti be bannannyiniwo nga balina akaapa bakakoze last year kagenda kuweza bakoze ka special title muzeeyi amaze nakyo emyaka 25 awangadde nakyo kati muzeeyi ngenda okumutunuulira ng'omuntu ategeera already ekituufu oba akikoze ekyo oba omanya ani mutuufu nga tukola mpapula zaffe wano mpapula zitambula nga zigenda bakozesezza era wa poliisi awandiikidde lands abagamba ettaka bwe liti waliwo abantu abakoze bwe bati era tukyalinoonyereza mutuwe position yammwe kakati commissioner nga abawandiikira nga abalaga bulungi nga abagamba nti ekyapa ekyasooka okukolebwa wano kyakolebwa mu 1911 kakati 1911 nga 11 batandika ekyapa wekiva ewuwo twogera myaka 10 kikumi nga 15 10 mu kintu bwe kiva mu gwe kidda munze nekiva munze nekigenda mu ddaani nga we transition process we no tambula gundi yaguza gundi bajjayo files zaabwe nga balaga okuva egyo gyonna emyaka 14 kiggwera wa muzeeyi 14 kiggwera wa muzeeyi kaakati akaapa kabali bagamba banne muleesa akaapa ko kaggwera waani line yake ani yabaguza tekalinaako history yonna kwe kakola ki kwe kava kajja buzipa nekatuulawo nekatuula wenyini wobuze kati tuba tukyali awo nga waliwo broker ankubira aŋŋamba waliwo ettaka lye batunda wano liri lumuli agenda okulimpeerezaako ng'ettaka lyerimu eriryo wabula kakati
nga WhatsApp wepikingira message negamba nti forwarded many times kalinga akapa nebikakwatako bakaforwardinze emirundi mingi omanyi mu haste y'okunoonya abaguzi WhatsApp ngekapikinze app nti forwarded many times bakaweereza buli gwamanya asobola okugula bamunoonya bamutomeza wano ngamba sijja kufaayo nze nno biki bye baagala okuva mu abalandizi nga bakwata nga bagenda nga bawandiika ebyabwe nga bannyonnyola nti ettaka lino paka wa muzeeyi ye position process zetambula bulungi era kiggwera wabakaluba era gye kyaggwera nga n'akaapa kaabwe bakanyigamu ebyaffe byonna bisigala nga bikola ki nga bisigala mu limelight nga bitambula kaakati nina ekintu kye nalaba tugenda okujja wano nze nabagamba nze ndi muntu ategeera sirwanira ku ground sikola ebyo bintu bya kisaka bya kiyaye basukuma abayane nga nze ndi muntu w'amateeka ate mu byonna sibbangako ne bwe nkugamba nti naguze ettaka lino biliyoni 1 ne miliyoni 2 sobola okugenda ku akaunti yange ne nkulaga nti nazijje wano nti ne mukutula ku akaunti zaava wano kati siri mubbi I'm a law abiding citizen kakati bo tutuuka omuzannyo gutambula babayita omukyala nga waliwo client wange yajja wano nga boogera naye abakalu bambi balabika bamufera dedede ng'amaloboozi bagampeereza kati bwe nagamba nti batandise okuengaginga ba clients bange ate mbadde nninda ekiva mu landizi kambakubire omukyala mukubiraolumuengagingaclaiminga aŋŋamba ttaka lyaffe bankima dedede nga nnyumiza sitoole ze bwe yamala ozinyumiza nga mugamba kale ngambe muteekako teyamanya nti amaloboozi nali ngakolaki ngasigaza kakati nga mugakale tulinde ekiva mu landizi ekyava mu landizi nga kivayo nga tekiba favoringa era nga nzija wano ngenda okutuuka wano nga bateese nako obukondo ngamba ga bannaye ate ogubadde mwongeddeko mubadde mutya nti ebintu byaffe ebyo eryo ettaka lyaffe era twateekayo okweri yaffe abapoliisi tebatuddiranga ne mbagamba nga abapoliisi bagibuulira dde ekituufu yabagamba nti fe tebannabatuga kati olwo baagala okuteekawo embeera maybe olabika wabakola ki wabaliisa sibamanyi sibakubiranga nako simu era nze embeera wange nina ttiimu yange etambuza ebyange ng'ebitambuza kaakati omuzannyo gye gugendodde okuggwera bwe nzija wano wembirabawo ng'omukyala nziramu nga mukubira kati bwe nziramu okumukubira ng'ate achanginga position ng'agamba nti luli yagaa nti nno luli administrator kati olwo akijjawo olwasooka kugaa nti ndi administrator ku ttaka eryo eryaffe ab'enkima kati ng'agamba nti nagulawo nga mubuuza anti bonafide kati balinage bamanya amateeka gajja kutuuka ekiseera gabeeko wegaba protecting baba ne balooya babaliiramu nga mugamba nti wagulawo ddi nti nagulawo last year wagula eka mmeka nti nnyo azigula sente mmeka miliyoni 6 eka nnya miliyoni 6 wano erumuli nga yadondola nze naguzeeko 3 naziguze 1.2 biliyoni nendeka naye yemabega because ya administrator yagula kuba cyaba kuba n'abasasula era kyobuuziza nanga nti omuntu asobola okuneminga price yeena gyaba akoze eki gyaba yagala ne mugamba nze olunaku lwe nagula ettaka eyo nalugulawo nti bwontwala n'oŋŋamba nti no sente ezo wazijja wankulaga akawunti kwezakola ki ne gye zaava osobola okuleetako we wajja emiliyoni 600 ng'osasula kuba mulimu obuntu nga twetagamuko ka common sense bakale half of the money tubulyeko gye zaava era okola mulimu ki ogwakuteekeza tasobola kikola ki okinnyonnyola ekyapa tekirina mu mannya ge yagula last year ekyapa aclaiming nti wawe takikyusanga kiri mannya g'abantu akyaliko nga administrator kati ye amaloboozi njagaba wanna beesiga nnyo simanyi baali bantu bange alina engeri awo yabyogera nasooka administrator abalanga weebali nga tebaliiwo kati ye gwe bafrontinga ng'eyaguze bateekamu tekinicality esobola okuba ng'ebawa upper hand mu kkooti biva mu administrator ate babeeko omulala gwe bakola ki gwe baaguza nze nno nga muleka nga contradictions zonna azikola ki ng'azikola kaakati nga bamaliriza eripooti evaayo ng'ekanyala bulungi nnyo ettaka lya Haaji lya dokita kati dokita ng'era bamutanga n'ebyapa byaffe bikola ki nga babibawa bitambula bulungi ng'akaaba bafuna gye bakaserera tujja wano nga ngamba ekyo kyawedde dda
tuba tusenda nga batuuse. In fact sina kusenda nga bagana naye okuconcludinga file eyo tukole kye bayita bakiyise boundary opening bajje kyonali okwerula ensalo bagezeko okulaba neighboring nti bakaluba osalagana ploti ya gundi ono asalagana gundi oba erinamuko ka connection neya ani agirinako connection okitegedde kaakati gugenda okuggwa omuzannyo nga balina okujja wano tukole gundi twali tulina gikola last week ate baalayika nga nkubira owa poliisi nga mubuuza kiki nga bagamba ate kati simanya ajja akole ripooti nga ate kati batandika olwo okuteekateekawo keesi ewatali keesi omanyi omubbi abaako amusomera buli ddakiika amubuulya nti wano ojja kuyitawo kola kino mukwatire mu kino jjuza fayiro tugende mu kkooti wano mu kkooti oprolongi balina obuzannyo bwabwe bakola ki kuba balina legal interpretation eyo kubanga system ebeeramu babbi okugimazaako okitegeera bennyini mubeeramu abantu nga bali rotten be bamubuulya nti kola kino ngamba mujje already twagambedde tukole boundary opening tebazze nga nzija wano nga nsenda mbansenda nga bajja ati we bazze nga mbagamba temuzze dulinga mwabadde mukola ki kakati bwe tutuuka wano amaaso ag'abantu abaliwo mu bantu b'endimu nga bagana naye kana akabinja nga ke kaabadde mu kubba ettaka erutembe eryafiiramu abantu ebyo byabaddemu era n'owa poliisi oyo ye yali mu musango ogwo abantu be bamu nze kale tubeerewo nze omanye amazima tegakola ki tugenda okulaba n'owamawulire yakavalinga wali owa Bukedde era wano yakoze eki yazze koze nga Thande ekuba mu kifo kyekimu emirundi egiwera be babbako ettaka lyeri ewabadde amasasi owa poliisi y'omu yeyagukoze eki n'owamawulire y'omu yakola ki yakavalinga waliwo ekitagatta bulungi era tuuka bajja ne balaba Haji Bakaluba alina erinnya tajja kwagala kubeera mu mawulire nti yabadde abbye ettaka muleete amawulire mumuteekeko mumukwate mukube ebifaananyi batabanya nti omuyaaye asobola kamera ogimukuba naye agikola ki agimukuba kubanga omuntu atabbye tekikwetaagisa kudda mabega okitegeera tolina ngeri lwaki oba okola ki oba weekwekerera abantu be bamu ababadde mu bubbi eri era be bamu abakoze eki be bazze wano omuvubuka bamuleese ateeseewo obukyankalamu nembaga mubikwate mubiteekeyo bwe munaateekawo engeri ya damages nja kuzikwata ngende nzikole ki nja kuzitereeza kuba amanya gaffe ga bbeeyi si ga bulijjo kaakati bane mutuleke tusooke tumalirize okitegeera kaakati nga bw'obalabye batuuse ekiseera nga bakola ki nga bajja wano kati ekyo kyankyamudde nnyo kati gurupu nga bw'ogiraba omukyalo oyo omulaba ka video ketugenda obbalaga era yabadde mu Yerutembe amasasi nga gagira kati coincidentally njagala kati let us apply common sense how come nti bakubbyeko ettaka lino era gwe bakola ki gwe babba n'eddala buli kaseera gw'obeera mu kukubanga okola ki naye ate abantu basanga balina ebyapa byabwe nga gavumenti ye yabibawa therefore there is a racket waliwo abantu abali waggulu abakozesebwa from the word go ng'ekintu bwe kitambula babeerayo mu lands babeerayo mu poliisi balina immunity kubanga ye ajja kusayininga ebyo abikole ki atambule agende kati abantu be basanga kati ng'omulitu ayinza okuba yabadde talina musajja mugwira atunamu atuuka ekiseera n'aga akantu aleko kyenkoze eki bajja wano ne bakusanga n'ettaka lyo nga ne ssente tuzirina ogenda kukola ki era otuuka ekiseera bakufrustratinga nkugambye ng'oyagala okulaba sitaani jangu otunuleko mu bantu abatalina mirimu ababbi abafeera abali e Uganda akuyimirira mu maaso bw'ati n'omulaba ng'alwana ng'olowooleza ddala ettaka lirye naye nga mubbi kakati njagala kino kitandike see it's not about this land naye okuyamba abantu tugende mu ministry tugende mu poliisi abantu basooke from registrars babuuze who issued this land title
kubanga aba abantu be bakwata ne batandika okuimpawaringa abantu baneeno ne babba otuuka ku poliisi tebakuyamba agira we batikola kino balina buligo technicalities bwe bakola ki okutuuka bakuweyaringa out but it is a very programmed group bajja ne bagaa tugenda kulino ne bajja ne bakikuba nga bakikuba aleeta empapula n'atandika okulaga kino kakati ffe tulina wali ewaffe Ntinda jjajjaffe yalina okukonna ettaka agenda Nabisuunsaani bw'ogenda mu mpapula ze twalina lyali lya jjajjaffe era twakituulako nagenza okulaba bo kye baakola bano naffe wali ewaffe kye twali twagala okukola naye mu magezi g'abantu abategeera ng'ogamba jjajjaffe yaffe emyaka gigenda mu 10 emabega tugenda kutandika okulwanagana n'abantu bano bonna baddiba kuliko Kabira Country Club kuliko bonna bo bazza abantu bali mu kifo ekyo ogenda kukola ki babaddewo ebbanga ddene bainvestinzeewo bano kye baakolaga amagezi tebaagalina omanyi kye baakola bagenda mu kooti kati waliwo ka gurupu akalaga nti waliwo jjajjaabwe yali nannyini ettaka lino bagenda ne baloopa njagala ompulirize bulungi mu kooti bwe bagenda mu kooti ne baloopa jjajja buno obuzukulu obutalina byakukola obwatandika kubba bubbi kakati ng'omulamuzi abagaana ye tetusobola kusazaamu byapa bya square mailo mukaaga ne bagamba waliwo ekika ky'omusu kyatunda ettaka ly'ab'enkima balwanya nno na ttaka lya kika weebale nnyo naye kale mwe abaloopye nga ba-administrator babaweeyo $5,000,000 that was the decision kooti bwesala ettaka lyali lya kika naye mwe abazze mu kooti babaweeyo $5,000 ani abawa abatunda how they were compensated simanyi kati walimu technicality olwo titwaddayo ne tuteeseganya nabo ne batugamba tunoonye residues we ziri kati ani amanya residue nti eri wano tosobola kusanga muntu ng'atudde ku ttaka lye alinako n'ebyapa ogaye nti eno residue bw'onajja mu lujja lwange nga siteeseewo nnyumba ng'oŋŋamba nti era olimanya ddi nti ebitaano bye baakuwa byagwa kakati ne kye basinziirako kiri null and void era bali je babagambanga ko nti mugende muteteganye n'abantu abakola ki abali ku ttaka kati kitegeeza nti banoonyamu bwe basobola kati bakikola okwekompensatinga bagenda bayera bakugamba n'eryo sekiwunga n'eno bagenda bagiraagira ebifoofofo n'ekyeno kyewaffe n'ekino kyali kyewaffe nga babireeta nga batandika akazannyo keekamu bakufrustratinga bw'oba olinawo ekazo nga 7 okutuuka lw'oba waako 2 bo baba bakozi baba baalimyewo ttaka lya $4,000,000 nga bagenze n'olunaana naye kaakati gye bagenda gye baloopera emisango paka okugimaliriza olowooza tebalina be bakolagana nabo wabeerawo chain batuuka ng'onaamuyisiza olaba ekintu ekiri abunomo nga bakinomalizinze mu system oli agenza afunye ekyapa kitudde ku kirala from nowhere kituddeko that cannot be a coincidence omanyi kasita bamala okuvuyanga nga bakiza mu line kakati oyinza n'okujja wano n'ocheckinga ekyapa n'okiraba nga kyekyo n'osasula omuntu n'obasasula bwe bagenda kati osigala olwanagana nayali nannyini wo bo nga bagenze negwe amagezi gaba matono obungi bwenkana ki obutazuka kubuza n'ekino ekyapa kubanga ku kyapa waba kuwa baga nti ekyapa kino kisaziddwamu abadde na eka 10 okuseeko 4 overlap evaawa kale ekyapa ebintu nga lands erina okubuulya ekintu kino kijja kitya kuba kaakati akabaddewo bagamba akaapa kaabwe kano tekagwawo bakati bagezaako kuloketinga babe bagenda ekyapa ekyabwe kyenkana ki kijjira ddala era kyekimu mu eka 3 ze waguze ziba 4 kuba muzeeyi yasigazzaabo akati akatekinikali tebabagamba ekyapa kyazze nga kiggwa ku ttaka gwe kuwaguze 3 ne muzeeyi n'asigazaako kane ya muzeeyi wadde continents bazifunamu bulala ne zeeyongeramu mu eka 4 mulimu obugwagwa gwamu kakati awo oba obuuza kyazze kitya eyakikola yali alabawa era ani yakisayiningako kati mulimu ebintu nga lands erina okwetereza kati olina agamba nti ekyapa gyekiri kati batuuka ekiseera nga baga kati ekyapa gyekiri mu bayamba okunoonya ettaka lyabwe liri luddawa
okitegeera mubayambe munoonye ettaka lyabwe lyabwe ekyapa gye kinaye munoonye ettaka lyabwe erikola ki weliri kati ziraba ezeetoolodde wano olondabawona amala kati ga mulirwano ate weewuunye ate manene kijja kati muzeeyi gwe bagamba nti si nannyini ettaka ye nannyini awo waggulu era ennyumba era emmyufu ye nannyiniwo yakusaliddeko obusalizi n'asigaza eddala kiri kyali kyapa kiranga kyetongodde wano abaddewo emyaka gyonna era n'emmere ye gye twajjeemu wano kakati yeyo raketi bwebwe obuvundu obuliwo abamawulire ng'oyo omwami bw'omulaba bamuleeta wano kuba ebifaananyi kwata teekayo obubbi bw'ettaka bubaddewo buti bagenze babayiikiriza babakutte babakubye amasasi omusanga ku keesi eno n'omusanga ne ku ndala ababbi be bamu akabinja ke kamu okasanga wano ne wali okola ki nga ne wali weekali kati twagala okwebuuza who is going to take this responsibility ani minisita wa lands bagenda kuyimirira ddi bagambe nti ekintu kino kitandika kitya era abantu nga bano ne bw'oba obasinze lwaki bagenda bugenzi freely lwaki tebabakwata to stop this kubanga babeere kati babadde Lutembe wafiiriddeyo omwana mulamba n'omulala n'agenda ng'apooki esasi ne linyonka kati bagenda tebalina mirimu bye bagenda nga bakola but things to note ababeera ku keesi yaabwe basirikale be bamu abamawulire be bamu nabo bennyini abakikola abakireiminga be bamu kiteza wabawo chain wabeerawo chain kati waliwo muliyo muzeeyi musajja watu yajja akoze house statement agenze ebintu byabiteze nga bw'omulaba twali wano emmere yagijjamu naye nga wabalabanga oba muzeeyi ayine yatunda kati muzeeyi nafunayo oba mwana oba muzzukulu muzeeyi ono muzeeyi abaze nakyo emyaka 25 akuleetera ne gwe yakigulako line nabanga egoberera tebajjanga ko claiming all of a sudden batandise butandise claiming mwaka batandise bakajja claiming kali nga balaga bangula mwaka group chenjagala omanye group yemu nga bwolaba omukyalo oyo era obalaba omulaba mutunuze mu nga bwomulaba omulaba owamagundi oyo bwali ne ka group ke omukyala oyo yayambadde gundi orange n'owamawulire waabwe yoyo bwe batambula kati bajja wano ne batandika okuba ebifaananyi genda teekayo bakoza intimidation bwe bajja gundi yabadde abbya owamawulire ate bukedde anajja bwati ng'ayogeramu gumu ebi ababadde bajja nga bateekawo ekifaananyi kyo abatandika agamba baabo batandise kati kaayanira mataka Haji Bakauba yabadde mu kubba mataka babadde mu kutugezaako kutwala mataka g'abantu ettaka ly'abankuse bwe weebuuze gurupu eyabadde Lutembe is the same bwe bagenda oyo omukyala tasobola nakugamba mulimu gwakola nti naguzeewo miliyoni 6 kati bwe bwobubbi bwe tuliko bane administrator abalala abo balabika tebalabika you can't trace them tebalabika kwali nalabako omwami oba yabadde Sentongo Charles oba namuwulidde yagenda kwesimba waliwo akabinja kaabwe amanya kanji ngenda kubanga baba naye nga bw'owulira amaloboozi agoogerwa abantu bano newe bakyusa positions zaabwe olwaleero abantu begendereze bagenda kubabba kyekyo ekisookera ddala ekintu ekiddako tugenda kuteekawo embeera tukuŋŋaanye abantu bwe babanga waliwo kaguruupu akaali kanyagiddwako abantu bano ne babanyigiriza mu mbeera yonna tugenda baleeta wamu babagoberere tugenda kiwa media publicity kitambule abantu basobole okuvaayo kubanga mulimu ojja kusanga balina be banyaga balina nembe banyaga ate balina bwogerero tasobola kuvaayo kwogera wano tasobola kuvaayo n'ayogera wano mu kamera antege wanjisaba obulamu bulungi oli otya munnaye onaatusonyiwa tubaddemuuko mu kakamera naye katumalirize tugi ekyamaanyi
tugire tugende mu gundi mu tulabe briefing tulye kicheba briefing tukyali wano Lumuli Kitende mpola mpola nga tugezaako okugoberera ensonga zino Haji we yaguze ettaka eka 3 sente nyingi bwezityo ate ne wavaayo abantu abaclaiming nti ettaka waguze lyaffe lwaki muntu tunyigiriza ffe abanaku naguzeewo sente bweziti n'ebintu ebirala bitugezaako kubanga tugoberera tulabe era nga bowulidde Haji nga nti kyebabbyeko kimala omukyala ndowooza omulaba bw'alengera kamera adduka misi ali ku simu omulaba avaawo bw'atojja n'ayogera yaze n'akavubu kabalegesa yaga atulegesa agira bw'ati n'afubutukawo n'agenda mu mmotoka n'agenda mu mmotoka tayagala kumula kati bino ebintu obiraba we bifuluma ebiseera ebisinga ensi bw'eba yakula ebolinga nti gundi oyo mugagga buli lw'obeerako mu bintu ebifaanana weebiti kyangu nnyo omuntu okutandika okugamba abo babbi b'amataka okitegeera naye ng'ate okoze tolisobola naye ng'ate ffe tukoze bizinensi zaffe nga tuli genuine nze waliwo ettaka lye nagulako okwo nali ndiguze ku banka twatuuka ekiseera nga banka waliwo omuntu gwerijjako naye mbagamba nti we muba mukyakaayana na muntu sigenda kutwala ttaka just kuwulira ako naye ng'ate banka yalina empapula zaayo era sente zange nenzibajjako actually it was Equity Bank naye mbagamba munzirize sente za nkulaga saagalira ddala kigambo kikola kubanga okoze ebintu byo ne bitambula kyangu nnyo abantu okugawa olaba twabagamba omuntu tasobola kukola wano e Uganda ng'akola kirini bizinensi tekiriyo era omulaba alina abalaba abadde akola ki babadde akumpanyiza naye ng'ate tekiriyo nga nkifu obadde okola ebintu byo ng'obadde obikola alaali nze agreement zaano nsobola ozireeta ne muzeeyi ne sente ze wedde zimuteekedde ne muzeeyi naye n'akulaga ani yamuguza ettaka bano bali ettaka lyali lya jjajjaffe naye balina abantu balwanira ebyajjajja tebigenda bwe in fact kuno kuliko omwami Ssentongo Charles Sali kuliko Bernard Kanaala kuliko James Katumba ne Nagawarozi era obalaba kati balaga nti ettaka baalijja manyaga musukila kwe gabagajja mu kika tebalina muntu gwe bakola ki gwe bajjako ttaka mu kika teri yabaguza batwala ttaka ensolo ennyini gwe kakati engeri gy'oba n'ekyapa nga kyavudde mu lugave oza ndo lugave ani mukulu wa lugave yani Katikkiro wa who's the signature nera wakiri abaako erinnya nti gundi Katikkiro w'ekika nogayoga nti anjovu yanguzi naye wano e Uganda buli kimu kisobokera kikola amakulu kati bo ne babiteekayo ne bagezaako ate ne bakakasa abantu nti biramu kwegamba otunuulira obubbi era omukyala namubuuza naye gw'osiibula abaana bo n'obaga nti ngenze kukola ne bakugamba nti maama kale genda okole ne bakusabira n'emikisa nova okola ne bakulisaayo nti maama kulikayo ng'ova kubba n'obaleetera ky'oyiye kati amaloboozi yagakyusizza kati eyali administrator yasooka n'abeegaana ate empapula zivaayo nga yali administrator kati ate yaguze ku administrator abaavu bavu atunda naye omuntu abijingajinga bw'atyo nga mu system alinayo gwakolagana gwamanyiyo ne batuukeyo ne banormalizing ekintu ekiri abunomo ate nga weewuunye ne bano bennyini ab'amateeka babikola bamanyi nti no bano bamanyi omuzannyo ogutambula obanga oli w'amateeka nogaana ono yali mu kiri why can't you become a whistleblower nogaana naye bannaye waliwo ekikolebwa wano naye si kituufu ekibinja kino mu kiscrutinizing nti n'obugagga abujjawa obugula eka ne eka ez'erutembe ne wano n'agulawo eka 4 kijja kitya nannyonnyola omulimu gwako nannyonnyola omulimu gwako era ssente azijjawo oyafumbira omugagga kale twetyepola twogeramu naye ngaeso yaziri siriyasi wetutambula abajja bade basebo katuweeko okuwulira wano tumalirize ekiri wano then after atwongere okutambula n'ensonga nga bwe zitambula wamwe bamubba kati kukakaza mubba naye lyo ligenda bakalwako kale bwe tutambula banyabade bassebo tukyali ku nsonga zino ez'ettaka lino mpolampola tulina wano nina muganda wange wano ono ye mutabani wa Dokita
eyaguza Haji Wakaluba ettaka lino. Sebo tusanyuse okulaba just briefly twagala okutubuulira abantu bali baclaiminga bagamba ettaka lyabwe ate mmwe namwe mwatunza Haji ettaka kiri kitya? Ettaka lino muzeeyi yaligula myaka nga 2 okudda emabega nagula nga lya chapa ate nagula n'awaliranye wano waggulu. Ati tumaze emyaka mingi nga tukozesa lino ettaka, walimu olusuku nengezaako ebinyeebwa ne binnema sizoni ettaka nedda olaba lya kisenyisenyi ne bigaana. Kati mu kuguza Haji lino ettaka, Haji yajja n'akola due diligence we n'abuuza ne wa chairman n'abuuza balirwana nga bonna bamanyi kino ettaka lyani lya dokita. Kati wetutuuka mu subdivision ne tusanga nti nno waliwo abataddewo ekyapa kyabwe naye mu ngeri gye bakiteekamu kya buyaaye, si nti kyapa kyekimu bakyenkana. Ne bw'olaba ku map ekyapa kyabwe kyawukanamu ku kya dokita naye bakiteekako ne bakituuza ku ki coordinates zino. Ate nga subdivision tesobola kgenda mu maaso, etandika zino entalo kuva mu State House Lands Unit ne tugenda ewa registrar ne tugenda ne wano ku police ekajansi. Ekyewunyisa okutuuka ekajansi abaŋŋaana okuloopa omusango nga baŋŋamba nedda waliwo eyaloopa. Ogenze kuloopa ki? Trespass balinga kubanga bateekawo akayumba ne bateekawo babayita kinnaku zino baali bakanyama bakanyama ne bateekawo bakanyama ku ttaka lino nga baagala kola mu mateeka bakiyita possession batuuleko bagambe nti no be bannannyini. Ali mugenda okuloopa ne tulwana naye DPC w'ekajjansi bambe yannyamba n'abagamba nedda eno ifuuke general inquiries file mumwe ennamba mumukkirize naye ateeke ayingize omusango gwe. Naye kati we tutuuse tubadde tuli wano mukulu Opio w'ekajjansi nsanze yakulira exercise eno yaki ya Ministry of Lands okulaba nti no boundaries z'ettaka lino ebyapa balabe ki ekiri wano mu butuufu mu butereevu n'ekitaliiwo. Opio aze n'aba cartography bava mu Ministry of Lands. Ekisinze okunnewunyisa omukazi agamba ti no ettaka lirye yaguze y'omu ku ba administrators naye n'ekirala ayogedde ebigambo ebitiisatiisa nga Haji ayagala musiba muguwa mu bulago ng'agamba ti no wano wagenda vaawo omulambo. Nannyini ttaka si bw'ati bw'ayogera, nannyini ttaka alinda ki? Alinda amateeka kubanga we tutuuse n'ogamba nti no abantu bavudde mu lands bazze wano tusobola sasula mashini ekulaga. Naye kinneewunyiza amaze okukola threats ezo ate nga ne poliisi ewulidde naye poliisi emulese n'atambula. Mbadde manyi poliisi waakiri emuggyako statement emugamba obulago bwa Haji obwagazaaki. Wogamba nti nno wagenda kuvaawo omulambo Haji ogenda mulagaro. Binsobedde ebyawano kubanga nannyini ttaka si bw'ati bw'ayogera, nannyini ttaka abeera mukakamu. Abantu bano bazzenga emabega mugugulana nabo oba nedda? First time twabisanze nagambe bwe tugenda okukola subdivision ya Haji awo we bajjidde we tusanze title yaabwe olumala simanyi yababuusa mu lands ne baleetawo bounce bakanyama ne baleetawo akayumba k'amabaati babitandise kati Haji amaze oggula nga tumaze myaka gisukka mu 2 nga tukozesa lino ettaka nga famire naffe ng'abatabani ng'abaana b'omu nnyumba nga ne bw'olaba waliwo kalituusi buli twasasula abantu balime basimbe kalituusi owaffe nga teolaba bu seedlings obumu baabubba ne bw'olaba kubanga Haji yatwalako eka 3 ku yokuna olaba wakyaliwo waliyo kalituusi omukulu wanga kalituusi ono si wa myezi 6 naye taito yaabwe n'emiti gya ffeneero ogiraba egirimu
title yaabwe ya myezi oba 7 kati oba 8 bagiteekawo mu December special title. Omuntu gwe bagulako gwe bagaa nti ye yabaguza mwe mumumanyi ku kyapa ndabyeko nti bagula ku musu. Abali wa bo bali ekyapa kyabwe. Nedde ekyapa kya twagula ku musu. Ekyapa kyabwe kitandika nabo. Bakola special title. Bwogenda okukola special title olaga nti no yiyo yabula oba tomanyi gyeri. Kati bakola special title ne beetuuzaako nga ba administrator. Be basoose ku ttaka sinti eriko. Taka libaddawo nagalaale nga teriri. Nga lirize bo. Lirize bo bafune ekyabwe. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege bwe tutyo amanya bwete bwe tutambudde banyabo ne basebo mpola mpola ku ttaka lino Haji Yasin Bakaluba lyataddemu ssente atugambye 1.2 billion ziyasasudde wano naye of course nasanga nga ate bino wali abalala abagamba nti bingi ebibaddewo bingi ebikyaliwo naye bakulira akakiiko kali akaba ebyokwerinda n'abettaka abazze okwerula ensalo bagenda ettaka ligire nga libeerawo vacant nga teri kintu kikolebwako basooke bagende bekkanye land zegamba ki abakulu boogera ki then after balabe ate ebintu engeri gye binaaba bitambulamu then tulabe ani anaabeera nannyini ttaka omutuufu. Nze Sesanga Bate the Great Extra Digest mugoba nsonga.